waliwo ate n'ekirala nti ffe abakkiriza buli lwe tukuŋŋaana oyinza okuba kati gwe nga omuliro gw'oyo gwe twogerako Katonda gwakulaze gwa nsi yo. Tuyingidde mu kiseera ekyakalulu. Ebintu ebimu bye tulina okusabira ennyo gwe musaayi obutayiika mu ggwanga lino. Omuntu oyinza okugamba nze omwana wange kasita tagenda kwekalakaasa twali tulabyeko kye bayita stray bullet. Twali tulabyeko ebintu ebikosa Kampala yonna bizinesi ne ziyimirira kubanga waliwo okwekalakaasa. So n'eggwanga lyaffe tuli mu kiseera ekituufu ekyokuliteeka mu maaso ga Mukama. Ne bannabyabufuzi baffe nabo tubeetaaga balamu. Famire zaabwe zirina kuba namu. Eggwanga okugenda mu maaso. Of course n'abakulembeze baffe ne security yennyini tulina ogisabira nti Mukama abawo obukkakkamu nti ne baba bali provoked baleke kuba oluusi nga bareacting ate n'abantu bennyini nabo babeere bakkakkamu nga bannansi. So ffenna tukuŋŋaane tusabe tusinze